c'est responsé de Bobone, Rwanda. Rwanda c'est responsé de Bobone, donc les militaires rwandais dans notre pays. Ils sont que Mozambique, nous est Rwanda. Rwanda est fora. Quand ils brangu, j'ai dit que nous sommes une valali. Les deux coups d'avant sont en Chine. Aïe, tous coups d'avant Chine, quoi, il va TV là. Ava Rwandais. Ava Rwandais. TV là, Jama Rwandais mamuka. Diretamente de Bobona, a população está a exportar os ruandeses. Leero Paul Kagame ayibazaalidde. Abazaalidde akalimu obuwuka. Lwaki twogerawo tutyo gwe mukwano gwange. Akatambi akatandiseeko ne video yaffe ke tutandisiza nako kakulaga amagye g'eggwanga erya Rwanda gayite Rwanda Defence Force agakuuma eggwanga erya Rwanda era agamanyikiddwa mu parliament y'eggwanga agaweebwa omulimu gw'okudifendinga eggwanga erya Rwanda n'abantu baamu. Kaakati akatambi ako kakulaga oluvannyuma lwa America okusanctioninga eggwanga erya Rwanda saako n'amagye ga Rwanda Defence Force. Akatambi ako kakulaga nga bagenda mu maaso n'okuba nga bagobwa abatuuze b'eggwanga erya Mozambique kubanga bali badeployingibwa mu ggwanga erya Mozambique basobole okubeera nga bastabilizinga conflicts ezigenda mu maaso n'okulwanyisa abatujju ba Islamic States abali mu ggwanga erya Mozambique. Jukira nti nagamba nti mu Mozambique mwe muli pipeline egambibwa okubanga egenda kubanga transportinga oil okuva mu Mozambique okumutransportinga omugaba mu bitundu bya Africa ebyenjawulo. Era ye project esinga obunene mu Africa. Wabula amagye g'eggwanga erya Rwanda gadeployingibwayo gasobole okubanga gakuuma self-tenance okusobola okubanga project eyo egenda maaso n'okubanga ekomekkerezebwa obanga etambula bukwakku. Kakati oluvannyuma lwa America okugoba Paul Kagame awithdrawing amagye ge okuva mu DRC n'agaana era n'abyegaana nti tadeployingangako magye mu Eastern Democratic Republic of Congo. Okusinziira ku meeting eyatuulibwa wakati wa Donald Trump ne Paul Kagame ow'e Rwanda saako ne Felix Tshisekedi w'eggwanga erya DRC mu accords ezaakolebwa mu peace deal keep, Paul Kagame yaziimuula reforms ezasayiningibwa mu deal eno. Kakati Trump kye yakola teyakayana naye, ye yagenda mu maaso nakuba nvumbo n'amuteekako sanctions, era sanctions zino okulaga nti zaakola abo bannansi b'eggwanga erya Mozambique batandika okugoba amagye g'eggwanga erya Rwanda mu nsi yaabwe, ng'ate era bakireiminga nga bagamba amagye g'eggwanga erya Rwanda gagenda mu maaso n'okutugumbula bannansi b'eggwanga erya Mozambique era nga baagala baabulire ku ttaka lyabwe tebaagala kuddamu balabako. Era Mozambique neevaayo n'eclarifying ng'egamba nti ate ng'oggyeko n'ekyo olw'okuba nti no muli under sanctions n'eggwanga erya US tetukyasobola basasula kubanga wano tuba tusasula amagye agagenda maaso n'okuprovidinga security tukozesa kibayita shift system, ate no system ya musajja mu America. Kakati tubasasulira mu dola mu system eno, kati tulina ngeri ki tuyinza bawa misaala gyammwe nga tusasulira mu dola ate nga sente ziyita mu system ya shift system ate nga America ya sanctions edda, era nga kibasigalidde kwe kwatamu obwanguwa babulire eggwanga erya Mozambique baddeyo mu Rwanda ku butaka. America teyakoma ku ekyo kyokka, yagenda mu maaso n'okubeera nga esanctioninga abamu ku ba military commanders ab'amaanyi nga America egamba eclaiminga nti bano be baprovidinga equipment saako ne skills bagenda maaso n'okutraininga abayekera ba M23 mu Eastern DRC. Oyinza okugamba waki Trump ekintu kino yali akiteekamu amaanyi. Kino ekintu Trump yakiteekamu amaanyi olw'ensonga nti yali ayagala kudeployinga ba investors saako n'okukola facilities ne companies eza America mu DRC, ne kino kyali tekirina ng'ekijinza tekiyinza kukolebwamu ng'olutalo lugenda mu maaso nga bayekera bagenda mu maaso n'okukuba emmundu obuteddiza, ate nga Trump ayagala kudiringa ku extractinga bya bugagga ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinzidde banga otuwuliriza gwatanatweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Gwanajja mu comment section nkwanirizaako nnyo nammwe abasharinga mbebaza nnyo, mbebaza ak'ensusso. Kakati ng'ennaku z'omwezi 7 Paul Kagame
ng'asinziira mu kibuga ekikulu ekya Rwanda Kigali agenze maaso n'okukola commemoration. Olukiiko lutwandiise 32 sad commemoration nga bagezaako okuteekawo memorial okujjukira mu byagenda mu maaso mu 1994 mu genocide eyalimu abatuusi n'abahutu nga bagenda mu maaso n'okutugumbula. Agamba kino ekikangabwa kyali ky'amaanyi nnyo era n'agamba luno olunaku baalutaddewo kubajjukiza ebyo ebyaliwo mu 1994 mu commemoration eno ey'okujjukira Rwanda genocide eyaliwo mu mwaka gwa 1994 egambibwa okubanga yatugumbula abantu 10,000. Kakati Paul Kagame mu memory eno kusinza ku speeches yawadde ngenda kubanga nzi kuyitayitamu obeere ng'omulaba owulire speeches yakoze. Jjukira azze alumirizibwa mu bintu eby'enjawulo era ng'agamba ye yatta ne Byalimaana eyali omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda. Kakati njagala ntereka akatambi kano obeere ng'okoota buliro, njagala tubive kumu. There are some who pretend that the genocide Nagambye against the doli Tutsi kuyogera was update a CV. spontaneous. There are some who pretend that the genocide against the Tutsi was a spontaneous event. That's not true. It was carefully prepared and carried out in plain sight. Regrettably, some who spoke the truth at the time and who were even eyewitnesses later became peddlers of distortion, mainly for political reasons. Militias were openly trained and indoctrinated in hate. Weapons were imported in large quantities, and Rwandans who opposed it were threatened or killed. Kakati tugenze tubusalaasalamu okusobola okutuukira ku mulamwa. Mu memory eno Paul Kagame ye kyakoze kwe kudifendinga kyonna kyakola agezaako okudifendinga eggwanga erya Rwanda nga bagamba bano bangamba nkole withdraw mu troops zange ziri mu DRC naye tebamanyi kyaliwo. Agamba okiba nga tubajjukizaako katono ebyokulwanyisa byasombebwa mu large numbers, mu large quantity, mu bungi nga byonna bireetebwa okulwanyisa ejje erya Rwanda oba okulwanyisa Abanyarwanda. Abantu bokka baali badifendinga eggwanga erya Rwanda be Banyarwanda be baali bagenda maaso n'okwerwanako. Era ne katikati kyetuliko kyetukola. Paul Kagame kyalinga abategeeza mu bigambo byagambye no sanctions can tarnish RDF. Ndi tewali sanctions ziyinza kujjako Rwanda Defence Forces kitiibwa kyabwe. Neba naakola batya ekitiibwa ky'amagye gaffe kijja sigalawo. President Paul Kagame mu maanyi amayitirivu ng'agezaako defendinga Rwanda Defence Force agamba tewali external sanction or criticism eyinza okwandamininga okutyoboola ekitiibwa nga eggwanga ligenda maaso n'okuweza 32 sad commemoration eya 1994 genocide yaliwo against the Tutsi. Ng'ayogerera mu Kigali genocide memorial nga Apuli naku z'omwezi adde 7 2026. Kakati nno mu memorial eno Kagame yalinkinze characters mu Rwanda Defence Force
ku origin yaayo ng'agezaako balankinga okubeera abavumu ab'amaanyi okusitopinga genocide era n'akireiminga eri obulamu bw'abantu miliyoni nnamba nga basinga batusi era ng'agamba the culture and the character of today Rwanda Defence Force was forged in those dramatic moments. It guides the conduct of our forces who serves abroad in peace-building mission, earning universal respect. Ng'agamba nti nno kino tukikoze olwa gye lyaffe erya Rwanda Defence Force nga bagenda maaso n'obbazanyisa mu katemba gwe balimu eyo nga bagenda maaso n'okutebenkeza emirembe mu mission ze baliko. Kino kitwale ekitiibwa kyabwe era kibalankingeko bakimanye nti nno bakitiibwa. Mu bigambo bino Paul Kagame waaki ayogera bw'ati mu byayogedde nnyo adefendinze nnyo eggye erya Rwanda kuba America bwe yali egenda maaso n'okuba sanctions njagala okitegeere nti baazikuba amagye ne babasazaamu ne mu mission zonna zonna ze baali bagenda mu maaso n'okwakkalabya nazo. Njagala owulirize. Feel free to commemorate with us if you want. And feel free also to tell us whatever you don't like about us. But our ask is one. When it is the day of commemoration, which is 7th of April, can you be kind enough to commemorate with us and stop there? And there are 365 days in a year. Give us that day of 7th of April, commemorate with us, and then you can have the rest 364 days blaming us every day for everything you don't like about us. Abagambye nti ng'ebyonna tubiziza ku bbali omwaka gulimu ennaku 360 naye kwezi ennaku zonna twetaagako olunaku lumu nga lwa nnaku z'omwezi 7. Oba otwagala oba otulinako ekiruyi oba totulinaako tuyamba olwo lunaku osobole okubeera nga okommemoratinga wamu naffe okujjukiza ku byaliwo mu 1994. Then we binaggwa olunaku luno nga luwedde oluwadde mbu tusalako ebigambo otupaatikako byonna byonna byokola ki byoyagala. Naye tuleke tujjukire kubanga obulamu bw'abantu bungi obwatotomoka. Ebyadde ebigambo bya Paul Kagame. Era mu bigambo bye bimu bye yayogedde yagambye no sanction or insult from outside can ever tarnish the honor and the integrity of Rwanda's defense and security forces, who are among the finest that can be found anywhere. Agamba nti nno kabatu sanctioning kibatukuba envumbo. Paul Kagame yakibalankinze era nga abagamba nti temufaayo temupanikinga baleke batukube sanctions zaabwe ze baagala. Ne kino njagalo kibategeeza nti tewali sanction n'emu gye bagenda tuteekako egenda tukyoboola n'okwonoona ekitiibwa kyaffe
n'okwonoona Rwanda Defence Force ssaako ne security forces ez'eggwanga erya Rwanda. Era n'amaanyi n'ekitiibwa ekyo n'obuvumu tebajja busanga mu magye malala gonna gonna okuggyako ffe aba Rwanda Defence Force, ffe abakiina ekitiibwa ekyo, ffe abakyakisigazza. Ebigambo bya Kagame bino bizze oluvannyuma lwa wiiki eziyise nga United States egenze mu maaso n'okuba nga imposinga sanctions ku Rwanda Defence Force ku ggye lino ery'eggwanga erya Rwanda ssaako ne ba senior officers bana. Tujjukire ennaku z'omwezi nga 2 March 2026 eggwanga erya US mu Treasury Department bagenda maaso n'okulumiriza force nti eprovidinga support eri abayeekera ba M23 mu Eastern Democratic Republic of Congo. Mu violence eyaliwo mu Washington Accords ezaasayiningibwa mu December 2025, sanctions zino mwalimu senior military officers ssaako Army Chief of Staff Major General Vincent Nyakarundi, olwo nga kugaseeko Chief of Defence Staff General Mubaraka Muganga n'abalala. Kagame yagenze maaso n'okugaana sanctions zino era n'agamba zino zindicatinga nti Rwanda ejja kunoonya okutangaazibwa ku level ey'owaggulu ennyo. Era n'agamba I look forward to raise this matter of sanctions at the highest level to understand the basis for such an injustice. Nti atunulatunula mu nsonga eno ey'okubateekako envumbo ey'okuba sanctioninga ku level ey'owaggulu ennyo asobole okuba nga agitegeera n'ebigendererwa byayo n'obutali bwenkanya obuli mu nsonga eno. Era ye akyakyewuunyiza ddala Paul Kagame. Era n'agenda mu maaso n'okwemphasizinga security y'eggwanga erya Rwanda, okuuma bannansi n'ensi yaabwe, okusobola okugenda mu maaso n'okwewala emitawaana egiyinza obbajjira nga bo ab'eggwanga erya Rwanda. Byadde bigambo bya Paul Kagame. Kugambye oli ku Yugi Update TV kusinzira oba nga otuwuliriza. Ensonga tuziva kumukumu Kagame awagamidde. Yabagambye ne munan sanctioninga tebirina kye bigenda kunkolako. Tewali kinsonga yonna gye mugenda kunkolako. Kugambye nti oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba nga otuwuliriza. Era avuddeyo n'agamba nti our central security principle is to put the protection of civilian first. Rwandese understands the cost of tolerating extremism. Bibadde bigambo bya Kagame. Abagambye nti nno otuba tubitunuddemu nga tutunuulidde central system yaffe ffe ng'eggwanga erya Rwanda ne security yaffe tuyina security principles zetutambulirako nti tuteekawo protection eri bannansi okusookera ddala. Era agamba Abanyarwanda bamanyi kye kitwala how cost kigula kyenkanasi okugula obusukkulumu ku nsonga eyo. Kitwala ki okuba nga tugenda kuganya okusukkuluma wano? Kyali kayagala eggwanga erya Rwanda lisukkulume ku level liriko, kiyinza kostinga ki? Agamba
Abanyarwanda bakimanyi bulungi nnyo. Kujjukiza gwagala tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubeera ng'otweyungako. Na buno obubaka bufune tusobole okweyongerayo. After the genocide, Rwandans chose to rebuild our country together. With that came a promise to never let the politics of genocide take root ever again. I tell you, genocide cannot happen here again. It won't happen. Even with those noises you hear in the region of people gathering from Europe, from wherever, and meeting in Kinshasa and bringing the son of Habyarimana and relatives and others from wherever and gathering, all of that is just noise. Abagambye nti mwe temufaayo kimba mumanya genocide tesobola kukomawo wano mu Rwanda ni baba baagala batya. Ezo zonna meeting saturations ezigenda mu maaso mu Europe, mu America, mu Kinshasa nti okomyawo abooluganda bako n'ab'emikwano mutabani wa Habyarimana okumawo okufuga Luganga Rwanda agamba bonna bonna bali just mu kuleekaana. They are just in noise. Abagambye abo bakyali bali mu kuleekaana temubafaako. Tewali kisobola kukomyawo wano lutalo. Lwaki ayogeddewo atyo? Tujjukira interview gye baamukolako ku nsonga za Limaana nga tannaba kuba ng'amaze okuba ng'attibwa. Engeri gye yabyogeramu ng'alaga waliwo okwewaana teyeegaana nti yamutta olw'ensonga nti yali agezaako kweprotectinga. Po Kagame njagala nkuwe katambi ako ndowooza kituba tusemba nako akatambi ako nkakuweeko n'oluvannyuma tufundikire. Nagambye dde oli ku Yugi Updates TV gwagala tweyungako nja kusabukirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Njagala nkuwe katambi kano n'oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. First of all, I'm not responsible for Habyarimana's death, and I don't care. But That's you why I didn't was have a fighting. right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to You know- assassinate him? No, but of course Habyarimana, having been on the other side that I was fighting, it was possible that he could easily die. Imagine if I had died myself in the same process. Would the same judge be asking about my death, about who killed me? But So I'm Rwandans- saying this is a don't situation Rwandans- where there was a war that was being fought. Sorry to Yes. interrupt, but you were involved in a peace negotiation with him at the time. Yes. The RPF was talking to him. Yes, and the genocide happened well after that as well. We had a genocide. You call them wild allegations, but of course you know that they're not wild allegations. Yes. Because you're so confident of your innocence, I am very confident. why do you not bow to For his various command reasons. to have the case tested in an international court? Kaakati Kagame bamubuuzizza lwaki watta Habyarimana. N'agamba nti nno olw'okuba nti nno Habyarimana yali alwanira sayidi eri ey'oludda olulala nga nange ndwanira sayidi eno, okufa kwali kusuubirwa kufa ababiri. N'amubuuza ky'ogamba singa nze yafa, jjaji yandibuuzizza Habyarimana ekibuuzo kye kimu, lwaki Kagame yafa? Hosta n'amubuuza n'amugamba nti mwali mutegeka okwogera muteekewo peace talks era nga mugenda kusinkana
lwaki ate kwolwo lwe yafa n'agamba nti nno nedda kituufu twali tutegeseewo naye ate awo genocide neeyingirawo agambye twali kituufu tutegese naye ate genocide neekola ki neeyingirawo. I'm confident for various reasons. Now, I One understand your one is confidence, that but my there is question no- is simple. is- Why not accede to his wish Well, to have the there are case even- tested? there are even issues of principles here. The French judge has no right to judge me in my own situation in Rwanda. He's not in a saying he wants to situation- judge you, he's saying he wants to see judging you me before by an inter- agamba okusinziira ku principles ezaali zifuga mu ggwanga erya Rwanda tewaali mateeka gamukwata na gamukugira mu abalamuzi baali tebalina lukisa na buyinza bujajinga Paul Kagame ku kikolwa kye yali agenze maaso n'okukola. National That Tribunal. nonsense. Yes. First of all, why fabricate stories? I say that Rwanda This cannot is move contemporary. on This is a nonsense. until the real responsibility for the assassination of the president of your country First in of all- 1994 is established. No. First of all, Kati bamugambye nti nno naye obadde okimanyi sere bwe bamubuuza nti obadde okimanyi nti eggwanga erya Rwanda terisobola kumuvinga ono paka nga wamaze okuteekebwawo obwenkanya ku mukulembeze eyattibwa mu 1994 mu genocide eyo awo eggwanga erisobola okugenda mu maaso. Olabye emivuyo egijja gitawaanya eggwanga erya Rwanda giviira ddala mabega. Lwaki? Waliwo obutali bumativu, tewaliwo accountability ku kufa kw'omukulembeze Byalimaana. Ekyo nakyo njagala okitegeere. Kati woba weetegereza conflicts zino zisinziira mabega nga zina ne legacy ezigoberera. Establish it, you need yes, a the other trial. aspect then is that one. First of all, I'm not responsible for Habyarimana's death, and I don't care. I wasn't responsible for his security. Agamba ye tafaayo era si yavunaanyizibwa ku kufa kwa Byalimaana. Era balekeraawo mulumiriza. He wasn't responsible for mine either. And he wouldn't have cared if I had died. I don't. Era ng'agamba nga ye bw'atalina buvunaanyizibwa ku bulamu bwange. Era naye nga bw'ataafa we yali tafaayo nti oba nfa oba nsigalawo. So nange kye kimu. Nange I'm not responsible ku bulamu bwe. Waba yavaawo. Kyali kitegeerekeka. Kubanga embeera mu lutalo musuubira okufa. Musuubira ku sayidi zombi okubaayo abafa. Kati nange era nali waddembe okufiira mu lutalo naye nayambibwa. Kati oli waba yavaawo aizuru I'm not responsible. care that it happened to him. And the judge asked me why. So France, Bulgaria have no right whatsoever to be making such a nonsense of our situation, and it is nonsense. Agambye nti France, Bulgaria tebalina lukisa kwega matandika mubuuza nonsense ow'ekikanga ekyo. Kati wano Kalumanywera waaviira. Wano Kagame wazaalira banne Kalumanywera yenna aviira ddala wano okutandika okunyoomoola n'okwematira n'okwetwala nti wa kitalo mu bigambo bye yali agenda maaso n'okwogera. Kambikuddizeeyo biwulire. Awo Paul Kagame bwe yagendera maaso n'okukola ki n'okwokya. First of all, and he wouldn't have Mu cared bigambo if I had ebyo died. I don't care ebyawulikika. that it happened to him. And the judge asked me why. So France, Bulgaria have no right whatsoever to be making such a nonsense of our situation, and it is nonsense. Kakati tugenda kubanga tweyongerayo ebigambo bya Paul Kagame biwulidde bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye Doli ku Yugi Update CV ko sinzira okubanga otuwuliriza ng'wagala otweyongako kiri bukirizi wansi ekigambo subscribe weekiri bulungi nnyo ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Kakati leero babadde bajjukira ebyaliwo mu genocide eyo nga n'omukulembeze mwe yafiira w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame asooka awamba obuyinza. Era
eno commemoration eno yatuuziddwa n'omulamu ogugamba nti remember, unite, renew. So event era ng'eno events yagenze mu maaso across Rwanda internationally ng'onoomwogasse ne African Union sako ne United Nation kubanga baali kibakakatako ku bikolwa ebyagenda mu maaso ku butujju obwagenda mu maaso mu 1994 era twafunye ba several dignitaries sako ne global leaders abagazalinze okuwa ekitiibwa abadde ba victim okuwa ekitiibwa ba victim b'olu1994 genocide eyaliwo mu Rwanda era ne beekomintinga okupreventinga ekikolwa nga kino obutaddamu kulabikako mu ggwanga erya Rwanda. Kagame yagambye resilience remains strong, stressing that its security forces will continue to uphold their role in protecting civilians and contributing to international peacekeeping effort despite external pressure. Agambye Paul Kagame ngina kubanga nkikuddiramu wabadde ayogera mu bigambo bye bimu afuddeyo n'akikkaatiriza nti Rwanda's reliance remain strong. Omulamwa gw'eggwanga erya Rwanda basigadde nga bavumu nga basindiikiriza security forces zaabwe zigende mu maaso n'okukwatirira omulimu gw'okukuuma bannansi saako n'okubateeka ku international level ey'okukuuma eddembe newankubadde waliwo international external pressure eva wabweru ebanyigiriza basigale nga bali famu basigale nga bali buvumu okuuma emirembe. Kakati ebigambo nga bino byonna byayogedde abasajja bagenda bigattagatta owulire ate embaga bwemba nga temuliimu kigambo kyakulekulira kuva mu Eastern Democratic Republic of Congo na kino ekyayogedde no sanction can tarnish Rwanda Defense Force honor. Bino ebimu ku bigenda okuzaalira eggwanga erya Rwanda kalumanywera saako ne munywanyiwe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Katulinde munampulira fe tugenda kubeera nga tubagabaweereza twewaayo okubaweereza. Oli ku Yugi Update TV ku badde osinza oba nga otuwuliriza sharinga likinga gwagala otweyungako nagambye dda kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi mweraba.